Ab'emikwano Owekitiibwa Kaddu yabadde ne landlord Sebo landlord tukwaniriza. Owekitiibwa Kaddu n'Owekitiibwa Walusimbi tubaniriza. Haji Jamada Ruta tukwaniriza. Omukulu w'enju eno Haji Fazal Jingo tukwaniriza. Kawoya aliranyawo tukwaniriza. Uncle Buru ne mutabani wa Omugenzi Kaddu Serunkuma tukwaniriza. Maweje situka abantu bakulabe oyo muntu express. Haji Nyanzi ne timu yo okuva Ekisoso musituke mutolere salamu. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Haji Kasaga atwala amatwale mu Butambala gonna yakulira amatwale abantu batolere salamu mu Uganda yonna sebo. Owekitiibwa Kaddu Nabi Insurance Regulatory Authority boss, the CEO Sajja Munabutambala Insurance. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Haji Meji newankubadde gwe wasoose kkiriza Honorable ku lw'ennyumba ya Sebagala atole salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne Adinani nazazi toledde wamu. Sebo webale nnyo webalire ddala. Eriyo bakodomi b'enju eno bebawa n'abawa enju eno. Nja kusaba musituke abantu babalabe nti omukwano gukyaliwo newankubadde nga babawa abakyala okuva mu nju eno. Sentongo Sula basebo musituke abo bako. Wa alaikum salaam. Haji Kakonga abo tubayisangamu amaaso. Situka naawe ku lwa musajja mukulu Mr. otuwe salaamu. Abdul Noor Lubega Kagwa. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Sema property. Salaam wa rahmatullah. Baka Kasuja situka ku lwa Asmani. Haji Badru Muwangalua yabadde awo. Sebo Sheikh Lunanova nga akutudde mabega ye yakuyise obeere omugenyi omukulu mukolo guno. Tukwaniriza nnyo Sebo webale kujja era wootuukidde nga omukolo gutambuddeko nga bwe tunaakutegeeza gye bujja mu maaso. Naye tubeebaza okuba nti musajja mukulu ayina obwesigwa bwe yabateekamu gwe ne Sheikh Kakooza bwe tutayinza kubuusa maaso nti abantu babawa obwesigwa naye ne bakyamya ebintu byabo bye baba balekedde obwesigwa. Njagala ntwale omukisa guno nti tubeebaza era tusiima era tusaba tutambule nammwe ennyumba eno paka nga Mungu atujjuludde oba nammwe nga abajjuludde.
wootuukidde mukama wange nga nyanjuddeko abantu abamu. Former assistant IGP situka obuuza abantu bayinza okulowooza nti wali wa bulijjo. Assistant Inspector General of Police Asuman Mujenyi, oba obulwayo ebitiibwa bibiri ofuuka IGP, kimu ofuuka IGP. Nja kwogera okwanjula abantu. Kayondo, omanyi weekweka nnyo. Kazibwe nagambye abako bayimirire naye wasigadde oyo otudde wansi, ekyo kikyamu. Sebo situka obuko tukyabulina. Shafiki Mulumba, Sheikh Kalema, nina wano Christopher Saz, Yamaha Center, Nile Fishing Company. Nina Sheikh Lukumbi, nedda. Sheikh Wattu Kakande, sasitudde nayogedde kuwa ekitiibwa omukulu Landlord Yusufu n'osigala ng'oyimira otudde, ekyo kikyamu. N'oyo akuliraanye nayogedde ku Haji Fazal Kasujja n'asigala ng'atudde. Musituke mutole salaamu. Masaku, omuntu ono watambula naye nnyo obulamu bwo bwonna, naye otudde wano osirise. Sebo, nja kwongera okwanjula abantu nga bwe tunaaba tugenda mu maaso. Nzikiriza nzizeeko omubuulizi owokubiri, Sheikh Sebulime okuva e Kansanga, era nejjo twabadde naye. Hatima be yakulembedde basomye eyajjo n'ey'olwaleero ku makya, era n'asalawo nti omuzindaalo kagukwatire eddala paka okuwonzika. Weebale nnyo ssebo, weebalire eddala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi almayamin. Kaddu waffe mukama waffe mugenyi mukulu w'amasheekh mu Uganda, Sheikh Lunanoba, kaddu waffe Sheikh Akoza, Sheikh Mutengu, amasheekh mwenna abali mu kifo kino, bakaddu waffe abakulu ab'ebitiibwa mwenna, bamaama ne bataata, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah tumwebaza, njadda nze mwebaza okujja mu lujja lw'abantu abakola ebirungi ne bafuuka abanene ku nsi kuno ne ku nkomerero. Allah tumusaba akize bakola era abiwandiike ku mizaani emirimu gyabwe. Allah subhanahu wa ta'ala beerasa Qur'ani ekitiibwa yateekamu juzu 30, naye nga yasondeka ne suratul Fatiha tena juzu mweri. Suratul Fatiha tena juzu mweri, era ekizisa suratul Fatiha yeggula Qur'ani ekitiibwa. Obunene bwayo, omuntu bw'asala essola yonna buli kaseera konna n'asala suratul Fatiha yokka nga gy'asoma, obulamu bwe bwonna nga gy'asoma yokka n'asala, sola zonna sola zituuka. Naye ate bw'osoma kuva ku Alif Lam Mim paka ku Naasi nga gy'osaza mu swala zonna tetuuka. Bwe bunene bwa suratul Fatiha. N'emesagi Allah bwe yatandika nayo yagamba nti bisimillahi rahmani rahim. Baulama abatendeka n'abasunsula ayati za Qur'an ne sura
bagamba kuzimu aya ennene mu Qur'an ekitiibwa sura bismillahir rahmanir rahim bal abalala bagamba n'okugamba tiyesinga kuba Allah jasosiza kigambo kyekyo ekitiibwa nti bismillahi rahmani rahim. Naye Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atandika ebigambo byebyo ng'amaze okwetenda yagamba nti arrahmani rahim. Wamu nekyo ng'alina amannya mangi: alqahar, aljabbar, alkarim, almalik, alquddus, assalam, almu'min. Teyagamba nti bisimillahi almu'minu alqahar, teyagamba bisimillahi almuhaiminu alaziz, neyagamba bisimillahi rahmani rahim. N'atandika essuula alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim, n'agidamu ogwokubiri. Mu maaso eri naga qul ud'u llaha aw ud'u rrahmana ayyamma tad'u. Bw'era agamba nti bw'obwanga onsaba ng'olaba ensi egaanye qul ud'u llah, kati gamba nti allah aw rrahman. Yaligambye qul ud'u qahhar aw almuhaymin, nigo n'amannya gage. Naye agamba qul ud'u llaha aw ud'u rrahman. Lwaki Allah ayita nnyo rrahman? Lwaki ayita nnyo rrahman? Allah subhanahu wa ta'ala okutandisa bisimillahi rrahmani rrahim kulaga abantu nti ye Allah wakisa nnyo eri ebitonde ebyo byonna. Kwese gy'okisuubiramu nekyolowooza kyonna, Allah wakisa nnyo nekyo kyosuubira kyonna nti muntu wakisa. Okumanya wakisa asinga kitaawo ne maamawo. Arrahman arrahim. Era bwera tugamba Allah subhanahu wa ta'ala tusabira abazadde, yagamba wakul irhamuhuma wakul rabbi irhamuhuma kama rabbayani. Mu bintu byonna byagala tusabira abazadde, byagala tubasabire, yagamba wakul rabbi irhamuhuma, Mungu bansaasirire nga bwe bansaasira nga ndi muto. Kubanga omuzadde bw'aba alera omwana tamulera kumufunamu, amulera kumusaasira. Omwana wange anaaba atya mu nsi? Omwana wange anaasulawa? Omwana wange aleme kubonaabona nganze lwembonyeebonye? Omwana wange mu nsi abeere nga yeeyagala? Omwana wange mu nkomerero angase? Omwana wange ku nsi ansabire? Omuzadde okumanya Allah gamba nti wakul rabbi irhamuhuma, bansaasirire. Ti omuzadde mu bulamu bwe bwonna ayinza okuwangaala nga tavuga nkumotoka ya bbeeyi, naye omwana namugamba nti taata twafuna emotoka ya bukadde 200, nagamba nti alhamdulillah, omwana wange yasula mu nnyumba ennungi. Ninawe twali lumu, omwana najja bamuwadde obukulu mu gavumenti, nagamba taata we, ntaata njagala nkuzimbire ennyumba. Namugamba mwana wange esente zirye, nze ntuuse okufa, nze kasita obanga gw'oli bulungi, bisigadde byonna nze ndaba nga ndi bulungi. Naye nga wasula mu mativu, ye bw'alaba nga omwana we yeeyagala, omwana we alya bulungi, omwana yeeyagala, kubanga omuzadde yawangalira ku rahma. Allah subhanahu wa ta'ala eno ensi yonna yakiteeka ku rahma, etambula kusasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yakyova olaba mu binene byonna mu nsi, Allah bw'era agamba Nabi Musa, wa wahabna lahu min rahmatina akhaahu Haruna nabiyya. Yagamba nti Musa bwe nali mu bundugako emisa gyonna, wahabna lahu min rahmatina, namuwa mu kusaasira kwange akhaahu Haruna nabiyya, namuwa muganda we Harun nga kwe kusaasira kwange abiri naye. Allah kyategeeza mu ki? Ti mu nsi buli weevaamu abantu bwe bati Allah abazze mu rahma ye. Kyova olaba Allah okubonerezaako ensi
Sheikh Rasul yatugamba Mungu amusasire ti Allah bwakwagala akusinkanya baddu balungi naye ate bwakuchawa akusinkanya babi n'ogenda okusubula n'ogwa ku mufere n'akufera obusente bwonna bw'osondedde sente zonna ebiseera byonna n'abukubbako naye Allah bwakusaasira akusinkanya baddu abalungi ne bakuyamba kyo ensi eno yonna okutambula kwayo etambula ku rahma kyova olaba omusajja ono kamite musajja olabanga ensi yonna emwogerako n'ebidala bino ebijjudde okusaasira ebibazimba kubanga yasaasira arrahimun yarhamuhum rrahman. Allah yagamba nti abasaasizi Allah abasaasira kubanga mu bulamu bwe bwe yakolabanga tulina ssente nga yeeraliikirira onoobaawo otya kale kankuwa okuzenkola ki eyo rahma. Mu bulamu bwe bwe yabanga nga alwadde ye kennyini alwadde ne yeebuuza bwe mbanze ndwadde bwe nti nga nina ssente ate atalina bwe yajjanga gyenye obulwadde nga mulwadde ng'amugamba nti kamuyambe kubanga olaba nze bulumanze asobola okugenda buli wensuubira naye wali eddagala ate ona tasobola eba rahma. Arrahimun abasaasizi yarhamuhum rrahman Allah omusaasizi abasaasira yakyova olaba teri asobola kwetantala bidala by'abano abanene abaalumirirwa bannaabwe nebibanga bivaawo kubanga obulamu bwabwe bwonna bawangaala nga balowooza ku bannaabwe nga balowooza bo babeerawo batya. Lumu twalina Sheikh n'agamba nti buli muntu mu nsi yeewuunya munne omugagga n'omwavu buli muntu akola ki yeewuunya munne. Omugagga bw'omugamba nti nze omutwalo ngule ne gumumala olunaku olya mutwalo ogulemu ki mumutwalo omutwalo gw'olya ekyemisana ekyeggulo ti wallahi nkwewuunya mutwalo omusajja n'agamba nze olunaku nkozesa emitwalo 5 nawe n'omubuuza 5 ogwegulemu ki buli muntu yeewuunya ki munne gwewuunya mutwalo gwakola n'agulya naye yeewuunya 5 gw'omugambye gw'ogulamu ebyo n'abuuza mitwalo 5 nga wali akamunda akabeera ak'ebitaano niwabeerayo na muwogo ow'ebitaano omwoki buli muntu yeewuunya munne. Naye kiki ekiyamba mu nsi arrahma kyova olaba mu bimu ebisinza abamaama abo bimulaba okubanga balina banga ku bataata rahma esinza ku y'abataata. Nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu yali ali mu lusenyi Allah n'amugamba nti njagala ogende mu lusenyi bwe luti ojja kusingenawo ensonga ogitunuulire. Nabbi Musa n'adduka n'agenda yasiŋŋaana omuvubuka ng'alina maama we mukadde azibye n'amaaso yamutwalanga buli kaseera n'amutwala ku kkubo n'amukomyawo n'amutambuza mu biyigo n'amukola ki yatuuka eseera n'amukoowa n'amugamba maama nkukooye okunsumbuwa nga nkutwala buli kaseera nkukooye. N'amuweka ku mugongo n'amutwala ku lusozi waggulu waalwo n'amuteeka eyo n'agamba nti Mungu akukumira eyo. Mwana nakkirira n'atambula. Maama aba atuddeawo ng'omwana amulese awo n'agamba yiye mwana wange singa abakkirira ku lusozi luno n'atandika n'agwa wansi nje nemukuba omutwe ani amuyamba? Mwana wange bw'afuna ekizibu essaawa kino nkola ki? N'agakala ayinza okuba tafunye ekizibu ku lusozi naye bw'aba atamba mu ddungu nasinga n'ensolo enkambwe n'emutaagula ng'alimu yekka ani amuyamba mwana wange? N'agamba Mukama Katonda nkwegayirira omwana ngo mutuuse emirembe gy'alaga. Naye alese mukyala ku lusozi ensolo zimulye yagenda ali obulamu naye asigala amugamba nti Mukama Katonda muntu sizi gyakola ki yagenda. Allah n'agamba Musa nti olabye omukyala oyo omwana amulese genda kufa amulese ku lusozi afiireyo
naye yasigadde ye amusaasira atayinza okusaasira kwabe kusinga n'okwoyo. Allah n'amugamba nze okwange nze Allahu kunene nnyo okusinga mukyalo oyo, nze kwesaasira abantu bange. Omujooga mwaka gumu, 2, 3, 5, 7, 8 nakulekawo n'olya n'otiba nakuwa buli kimu. Rahma. Eno ensi tulina kutambulira kusaasira. Bwe tukendera okusaasira bizibu bigenda kweyongera mu nsi. Kyova Allah yagamba bwe yatenda bali abayinza bi Muhammad yagamba Muhammadur Rasulullah waladhina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Bwe yagamba ebitende bye baalina bo bali basahaba bannabbi yagamba ruhamaa, basaasirigananga wakati waabwe. Kati kiriwo twagenda n'omuzadde mu ddwaliro nga muyi so n'agamba okumukwatako yes tegedde ekimuluma bukadde 10 bwina kusooka kugwawo bwe butabaawo sina kyabagamba naye nga munna muli mu maaso amugamba yenyini agambye nti okusinza ku mbeera gy'alimu obulamu butono singa talongoosebwa naye okumukwatako bukadde 10 mala kutuuka netumulongoosa. Rahma erudda wa rahma bwebanga evudde mu nsi nga buli muntu watuuka takyafunawo mirembe nabaga agenda ku poliisi noga agenze ku poliisi Allahu akbar noga nti kati luwedde kaweddemu nogenda mu kooti noga nti kakoze ki notukanga kaweddemu. Allah aba yajja rahma mu nsi kyebagamba nti naga nti Allah yakujjako rahma akwetolooza abantu abazibu abantu abakwagula naye bwakwagala akwetolooza abantu abalungi. Bakadde bange abalungi maze ebigambo byange nga kigambo kusaasira Allah kyeyasimbirako ensi eno. Buli nno omusaasizi Allah subhanahu wa ta'ala agenda musaasira. Akitabaga nti illa alladhina amanu wa amilu salihat. Emirimu emirungi kwempisa ennungi kwe kusaasira kwe kuyamba bannaffe ngaali bwe yali. Kyobula obunene bwe tebugenda kuzikira kubanga yayamba buli muntu yenna kudebo gye yaliko. Allah n'abeeranga amusiima. Allah amusiime bye yakola. Amin. Amusaasire mu kabuli gyali. Amin. Ate tukole ebirungi. Amin. Tusaasire bannaffe Allah ajja tusaasira. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa Sheikh barakatuh. Sebulime tukwebaziza nnyo. Kojja wenjwena ngambye mbw alina kyayagala okubuuza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi musanyufu nnyo okuba nti basheeka abakulu bali wano ne assistant IGP naye ali wano. Nafunye ekizibu kino kiva ku bintu Sheikh Sebulime kyayogedde. Nafunye ekizibu pa ku Mande kikyantawanya omutwe. Nina ettaka lingi ekyaggwe erisukka mu ekazi 10 n'okugenda mu maaso. Nagamba LC bonna abatwalayo nti ettaka lyange lino abamu ngenda okusimba emiti naye mu kifo ky'okusiba sseŋŋenge njagala osalireko abantu ebitundu babeere nga balima ne buli omu aleeta emitwalo 5. Emitwalo egyo saagala kweyadde ssente ey'10 njala zigende mu nsawo ya LC egula amaseffuliya suwaani na buli kimu kyonna tuba tuba tufiiriddwa oba lw'omukolo tubeere nga tuyambagana. Naye njagala abantu balime balabire amaka gaabwe baana baabwe. Ekyago kye nafunye Asante IGP okuva eri gavumenti kigamba nti goba abantu mu ttaka lyo kubanga abantu beefuula
oli bwamalamu emyaka 12 etteeka lyammwe erya gavumenti eno lya MP wali awo ligamba nti ettaka lifuuka lirye, bagobe mu ttaka lyo, siguwa bazaala, tobalinako kakwate, abantu tebasiima, bagobe mangu mu ttaka lyo. Bajjamu ekintu ekyo bali bakiŋŋambye kikyanzunza omutwe, naye Sheikh Sebulimba bwayogera ekintu ky'okusaasana ki kyenva nkiza gye muli abamanyi nkole ki, kubanga etteeka lyammwe ligamba nti omuntu bw'alwa mu ttaka lyange ajja fuuka lirye. Bambuuza ekibuuzo ne baŋŋamba lwaki odda ettaka lyo n'oliwa abantu balimiremu, oliwa byabufuzi? Ne mbaga nti siri wa byabufuzi. Kiki kyonoonya ku bantu? Etteeka lyammwe lye mwateekawo, akati nsaba kumpa amagezi. Salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebo ow'ekitiibwa, nze nnyina omuzindaalo ku lw'abantu bano bonna. Ettaka eryo litugabire ffe, liwe ffe, tetulapa ettaka lyaffe okusinga bali b'ogambye okulimirako. Abali ku butebe nga ne looya waffe waali, abantu abatudde wali abasinga bamemba ba Jim mu Hotel Africana, bakulembeddwa Jim Kigundu, Dr. Fungo n'abo abalala kirimo Sebo abe abo bamemba ba Jim ya Hotel Africana. Lawyer waffe oyo nasoma ne kitaawe yali wampaka nnyo, naye n'oyo wampaka. Obwa lawyer toyinza bukola nga towakana. Njagala Bukoto Natete Sebo tukwaniriza mu maka gano, oli wa mukwano. Sheikh Mutengu abatamumanyi yoyo yennyini, Sheikh Sematiko Lukumbi, nze nnina omuzindaalo leero sirikako, toddamu kumpakanya. Mwami Kibirige yalina ebibiina bye yalimu. Yali mu kibiina ky'aba Trustees Families Association, bamemba ba abaliwo nsaba musituke mutolere salaamu Engineer Gava Sezaala wange, Lukyamuzi Jamada, musituke bamemba. Haji Nsamba, Haji Kamira, Haji Mbiru Yasini, musituke nammwe muddeyo mutole salaamu. Abamavu, abo be bamavu, abamavu musigale y'abamemba bamavu. Esente yazibawa nazo mwazikozesa. Tubasiima nnyo okusigala nga Oluganda lukyaliwo. Sebo omugenyi omukulu, nzikiriza olwaleero luno nnyinimu ali wano atwanirize. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanyusenye bannange okuba nti mukyajjukira omwami wange. Mwebale nnyo, mwebale ddala era mwebale kujja. Assalamu alaikum. Jo Nagulubi Musaayi Mutoyi yatwaniriza, situka otolere abantu salaamu bakulabe. Muzindalo guguno batolere salaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale nnyo okujja, ate mwebale nnyo okusabira Haji Ibrahim. Weebale Sebo. Musi Delight ne Isma bali wano, mutolere abantu salaamu.
Buy genuine Decora roofing tiles, the original stone-coated R-Zinc steel roofing systems from New Zealand. Choose from Heritage, Milano, Shingle, Chic and Classic profiles with a variety of colors and a 50-year warranty. Only available at Depot Uganda. Contact us on 0776 898 888 or 0758 853 285. Depot Uganda. Tried, tested and trusted. Omukisa ogumpeereddwa ngweyagaliddemu. Ebigambo bingi naye mbufunze ffenna nga bwe tumanyi kyekitukuŋŋaanyiza wano olw'omukwano Haji Ibrahim gwe yalina n'okusaasira Sheikh abyogeddeko awo. Haji Ibrahim nze yanjagala ndowooza n'okusinga mmwe mwenna n'ensonga ngenda ziba. Twajjanga wano buli lwakuna wano n'eri bubbi mu dduwa. Nze siri musiraamu neezija ne bannyaniriza bamasheeka abo era ne njigirawo ebintu bingi nga nyina obutabo bwange mwempandiika nakati sheeka oyo abadde ayogera nga mpandiika bwe ntambula eyo mbijuliza. Waliwo ekintu kye nayigira wano ku bamasheeka awo mu dduwa ze twabanga nazo wano ate mu ddiini ewaffe nga bakisomesa ne nasinga kitegeerera wano. Oyo Ibrahim jjajja w'abakkiriza basheeka wano baamunnyonnyola ne muntegeera bulungi. Ate baali balungi bano bamasheeka abaatusomesanga wano ku ssaawa awo ey'okusiibulukuka kuba ebisinga mubyogera mu Luwarabu naki nga mbabuuza nti kino kitegeeza kino kitegeeza ki nga bambuulira nga mbikwanaganya n'eddiini y'ensoma. Bulayimu ono ate nno nga bampa n'omukisa okwogera nga bwe bagumpadde. Si kya kitiibwa ekyo nze atali musiraamu nga bampa omukisa n'enjogera gye bali. Kaakano nno Bulayimu oyo nga mulwadde alina Nairobi nabanga ndi awo ali ne Jamiru nga batuuse ewaka ewange eri gye mbeera nti muganda waatugambye tukuleetera ebyokulya. Mbalaga mukwano gwa Bulayimu baabo be baabireetanga. Abanga ndi awo Jamiru ngazze nti muganda wa alino Nairobi mulwadde akuweerezaayo amasaati angulidde amasaati. Ate n'atakomaawo nti ne mukyalawo naye wuuna amugulidde ensawo ziizi. Kaakano nno tukoze tutya tugenda mu lockdown. Dduwa eyasemberayo ddala tugende mu lockdown. Twali wano ndowooza nga wabulayo sabbiiti nga bwogamba ziizo tugende mu lockdown. Ngenda okulaba bakubagana obwamanuuno ono muganda wange ono tumaze emyaka egisoba 50. Nze saabimanya. Ngenda okuwulira nti dduwa eddako eriwo ewange. Era dduwa yajja ewange. Nkakasa mwe baswaba abali wano muyinza okuba temufuna ku mukisa nze gwe nafuna. Bamasheeke bajja ewange ku kyalo okwo ndowooza abantu baali balowooza nti ndowooza nsalamuse n'okusalamu. Amakanzu agaali wali mbaga mukwano gwa Bulayimu yalina okwagala. Yalina okwagaliza. Sijja bimalayo byonna nze bye yankoleranga ye.
ate nno nabana abaana naye ate mmwe temunjagadde nga kitammwe bwe yanjagala. Waliwo muwala wange aliwa nedda ali wali ku Afrikaana erinnya libyenzi Fatia ndo Fatia wali otya akakyejo yangamba Fatia oyo mukadde waabwe oyo ng'abuza ennaku ziizo okufa gwe abingamba Fatia nti yabagamba nti Walusimbi kitammwe ne gwe Fatia tojja kunda gwe abinga nti bwe yagamba ate nga bwe tumanyi omuntu ebigambo byasembayo okwogera ng'anaatera kiba kiviiridde ddala ku mutima. Mwebala okutwala mu maaso emirimu gye yakola n'abalala bonna ababakwatiddeko ng'Abaganda bwe bagamba nti ddiba lya mbogo tolizinga omu. Ate bw'ojuliza obuwoomi bw'enswa n'ototendereza Katonda eyazikola toba mwenkanya. Tusaba Omukama Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa ate n'emirimu gye n'ebirungi bye yakola ku nsi bigende mu maaso. Neeyanziza neeyanzeege. Can you take us to Nairobi, please? Sorry, but the Nairobi line is the third day. What? I've been waiting for 3 hours. Bid farewell to travel booking frustration. Start your trip today. Book your spot and travel not only to Jinja, Mbale, Mbarara, Gulu, but also across the entire East Africa. Get the Best Stop app today on Google Play or App Store. Best Stop. Travel made easy. My friend, just enter. Everyone now has all access to Pearl Magic Prime. Kasim, give this man some biscuits. They're over. They're over. But you see these people here, they are on GoTV Plus, like you. But now they can watch big shows like Sanyu, or they can watch Beloved and they cry. So my friend, from now on, it's more magic to Uganda's best shows on GoTV Plus. Obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka. Langi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Langi eno erungi ya buli kimu. Langi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Ene Professor Chicken Sania Ewandegea tutunde enkoko ewooma, nkoko namba bifi 10, temuli buto, nkoko nnyonjo. Oyina emikolo, birthday party, kukyalira baana ku masomero, oba oyina gweyagala okusurprisinga. Tukolera olusaniya olujjudde enkoko, chips, basmati pilau, chapati ezo